kadde ka lipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde omwanjuzi Agnes Nalukwago. Enkuba yatonye mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era nga bwe ziweredde saa 3 ez'okumakya ggulu yawezezza millimeters 2.5 so ng'ate Kabaale yawezezza millimeters 9.8, Soroti yawezezza millimita 1.5. Mu biseera eby'okumakya ssaako n'olweggulo akasana kaasinga bwe kakubakuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ng'oggyeko ebitundu ebyo eby'omu bugwanjuba ebibadde n'enkuba ssaako n'ekiddedde. Kino nno kiviiridde ku sserwandula mpewo ayitibwa St Helena nga asindika empewo empeweevu okuyita mu bibira by'e Congo okuddira ddala mu bitundu ebyo eby'omu bugwanjuba eby'eggwanga lyaffe. Enkya ku makya tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubakubamu mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ng'oggyeko ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale. So ng'ate olw'eggulo tusuubira embeera eno okukyuka era nga ebitundu ebyo eby'omu bugwanjuba tubisuubira okuba n'enkuba ng'era byetobeseemu n'ekiddedde. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuukira ddala ku Celsius 29 eyo mu kitugumu so ng'ate mu nsozi ez'e Kabaale tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 23. Olw'ekibuga ekikulu Kampala tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 26. Ebibuga ebirala mu nsi ekibuga nga Lagos ne Nairobi tubisuubira okuba n'enkuba nga n'ebbugumu Nairobi lijja tuukira ddala ku Celsius 25. So ng'ate mu Johannesburg, Cairo ne Washington tusuubira akasana okwememula nga n'ebbugumu mu Paris lijja tuukira ddala ku Celsius 10. Ebyo bye tusobodde okufunirayo okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde okufuna ebisingakaawo bisange ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga egulambikiddwa ku lutimbe lwa TV. Sigadde ndi Agnes Nalukwago, sula bulungi, weeraba.